Oli ku TMO online television ngera bulijjo oyogola baye mugenyi wangu olwaleero. Nenga tanaba kubukalana kwambuka madala go kutula kansoke embisewo kano. TMO online television atuwagira gwe tuwagira kati naffe mutuwa obulango tusobole okubeerawo. Mwana mulenzi ayitibwa Kasabuli owa Kasabuli Auto Garage. Akaasa wali ku Gayaza Road after Total enamba z'essimu zikeberaawo. Mwena ddala abavuga emmotoka zino wammanga mujja kuba muyambibwa. Bw'obanga olina Toyota Land Cruiser temulemerera, Toyota Vigo, Hilux, zi Super Custom, abavuga zi TX, naddala ezirimu yingini za 1KD, 2KD, 1KZ, 5L, 1HZ, 1HD, mwena mugendeyo. N'emmotoka endala zonna siikinga okumanya kw'omukugu tezijja tulemerera. Kakati nno tukanika tuddaabiriza era tulabirira. Ono azze olwaleero genda mu YouTube typingamu ekigambo TMO online television. Maaso awo tulina n'akapya ke tubaleetera. Kale nno ne mu scroll eno eyitawo wansi sobola okoppa ennamba ye eno osobola okoppamu ennamba ojja kuba omufuna. Yenze kaga kemabwa production eno Saalongo kubanga mbatuusaako omugenyi wange ono kangende butereevu kuba amaze okukkalira ate tuwulire n'ebyolwaleero. Kakati okwanjula ebintu bino yenze Saalongo kanka kapita okubanga ntuusa ekintu kino mu ddoboozi saako ne mu kifaananyi. Ndi mabega mu production munansonyiwa siri maaso eri naye nga ali maaso takyetaaga nnyo kubeera nti nno tumuwa introduction. Nga bulijjo genda kati saawa eno genda koteekako comment oba Ragadi omugamba ki oba omugamba ki gwe teekako comment. Gwoba olina ki ky'obuuza gwe era teekako comment. Butereevu Ragadi yali mu kamera eno. Mwami Kazibwe Daniel tusanyuse okumulaba naye ate nga nammwe eyo mutusanyukireko wamu ng'osharinga video eno saawa eno. Abali ku Facebook sharinga video ate n'abali kuba tuli mu streaminga butereevu nga tujja ekifaananyi tukijja eno mu kalina tukituusa awo in the comfort of your sitting room. N'omukyala ali mu fumbiro mugambe nti atudde maaso eno ye Kazibwe Daniel. Gwali ebweru banaffe abali mu UK, banaffe abali mu London, banaffe abali Luddawa, abali ku radio zaffe zonna streaminga wabweru w'eggwanga. Nammwe mubagambe nti programu eno lw'onaagiteeka lwe banaagiraba so musobola okuteerako comment. Bwe tuliddamu ne tumulaba noza tuli bimubuuza. Ragadi kantandike na Ragadi kuba ngenda mu Kazibwe Dani. Kyekituufu. Nsanyusa okulaba. Nsanyusa nnyo naawe okubeera wano lwaleero. Tukozese eki ekyo kye tusinga abantu kye banaasinga okwagala. Kyonna nti kubanga amannya gonna gange. Daniel Kazibwe Ragadi mu Uganda. Yes. Nze Daniel Kazibwe nkujjukirako kimu nali Masaka eyo n'ojja okuwasa. Buli omu n'agamba nga tukyakutambuza ku bipande tulina kalenda y'obufumbo bw'omuyimbi nga tukyakutambuza kalenda y'obufumbo. Abeewo bagamba ki? Badde ntuuka ku mukyala n'abaana embeera etagamba etya. Tuyise mu COVID lwenkulabye nno kankubadde COVID yazze n'agira naye nze lwenkoze eki lwenkulabye. COVID yakuyisizza atya? COVID tabadde na ttabu lwakuba nti COVID tewali gwatanyigiriza okuviira ddala mu babeera mu Amerika. COVID ayisizaawo by'abantu mu mbeera y'ebyenfuna, ayisizaawo by'abantu mu mbeera y'ebyobulamu, ayisizaawo by'abantu mu mbeera y'okugenda mu muggalo. Naye tusaba Katonda era tumwebaza tusigadde abamu tuli balamu nankubadde waliwo abalwadde abawonye waliwo abafudde Katonda kyatukuuma. Mpulira onyumye mu saati ya yellow. Yes, eno saati gye bayita esaati y'obuwanguzi NRM egikuwa omaze okufuuka kye bayita flag bearer. NRM flag bearer. Era saati eno mbadde njagala abantu bagitegeere bulungi. Akabonero kannyongere nkalabe. Flag bearer. Flag bearer wa NRM. Yayambala esaati ekika ekyo. Esaati bw'ogisanga nga ya yellow ng'eriko design bwet. Ku mikono ng'eriko ka black ne ku kitogi ng'eriko ka black. Mpulira. Oyitaba wa NRM wa bulijjo abeera NRM senior. Flag bearer. Yes. Kya kitalo kye kiri mu kubeera flag bearer. Andi kiba kitegeeza wawangu ekifo ekyo n'obeera nga gwo kirimu. Ekifo kyonna ky'oba oyambalidde esaati eyo. Yes. NRM eri etya? NRM eri. Bitambula biti eyo munda mmwe mubiddukanya mutya ng'ekibiina? Sijja kugamba nti nze mbiddukanya. Waliwo SEC waliwo ne NEC.
Seke ebiraba senior executive committee ne NEC national so ebintu byonna bitambula nga birina okutambula. Okay. Muli bagumu nti ekibiina kyammwe tekinafuuka yegeyege? Andi kakati wotira tekinafuuka yegeyege kikifuga ensi. Ekyokubiri buli omu alina kyagamba nti owaffe tukola tuti. So basically buli omu alina kyayinza okugamba nti bw'oba n'eddiini yo oba oli haji oba oli pasita oba n'eddiini yo nga gy'okkiririzaamu. NRM yes yafuukanga bw'olaba omuntu kyakkiririzaamu erinnya lyo kankaka toyinza ddigaana Ssaalongo. Omuntu yenna bw'azaala abalongo omutuuma Ssaalongo era bw'amala okuzaala abalongo tayinza gamba nti era Ssaalongo siryagala mulinzi gyeko. Yes mpulira Ragadi oba Daniel Kazibwe tuyitiremu kaawo mpola mpola waliwo olugendo olutonotono ka profile nkafune kankubadde ekyandeese byabufuzi gye nvudde nno walanzi kuba ntandika obinnyonnyola obudde bujja kgenda katufuneko ebitonotono abantu abasiga bampita Ragadi nenzi neyita Dan Kazibwe. Erinnya lya Ragadi linnya lya kunoonya ssente mu bya muziki. Erinnya lya Dan Kazibwe linnya essomese lyerinnya ezaale tuume okuva muzeeyi wange. Mpulira. So nazaalibwa long time ago 1973 omwami n'omukyala George William Kyeyune bakyaliwo bali kiriya nnyo babeera najja nankumbi awo. Tujje tubafunemu tugaye omusajja abazaala omusajja ono naye tubateekeko ku lutambi. Abazeeyi abange beewuunyisa kamera ezo tebazaagala nnyo batunulamu. Kamera zino nnungi naye ate oluusi mbi. Mpulira ejja ne kutunulamu olw'ensonga ennungi oluusi neetabuka olw'ensonga embi. So abantu bennyini abamanyi nti kamera zino si nnungi bazisembereza. Mpulira naye twagirwa ffe nga ffe kasotuka ofuuka superstar mu bya music zo kamera tosobola zeewala. Buli wamu zikulondoola. Bannange bakunoonyereza yalidde atya teyalidde emmere balandlord amugobye byonna babinoonyereza. So basically kamera olina okubeera very careful. Tuli mu 2-2 Daniel Kazibwe tugenda mu 2-21 corona gwenkukeezezza yakyankalanyiza normal business. Yes. Engeri ebintu gye birina okutambulamu. Naye kati era abazi ekindeese wano byabufuzi. Nsonga za kunkubiramu byabufuzi. Yes. Ebifuzi bimaze mu bbanga ki? Byo bimaze mu bbanga ddene okuva batandika multipartism mu 2005 nafuna neŋŋamba naye kanfune ekibiina kyempagira kuba mpagira ensi yange. Neŋŋamba kanfuke kada wa NRM kuba gavumenti yali efuga nga buli omu musanyufu. President aleese ebyebibiina 2005 awo tutandika okugamba kambeere nga nina kyempagira nange mbeere ne input ku nsi yange. Ebibiina byajja bingi ng'amanya obadde ogawulira FDC, NRM, Jema bingi ebibiina ebibaddewo. Waliwo ne PP bakyali lukyamuzi nalina akaki ekyo kyali kyamwambidandi. Waliwo CP alina Conservative Party. Kakati bibaddewo byonna naye nga buli omu alina okulonda kyayagala okubeera nti asobola okuexpressinga embeera oba n'ensonga zaagala okubuulira abantu. So nno naye ate ebibiina ebyo byajja ate ne bijjamu problem nti abantu I think oba tetunabeera ready for multipartism. Abantu baagala nnyo kimu kye baagala. So tuzze tukula era politics azaakula mu Uganda emyaka gyonna gye tubadde tulonda tubadde tulaba because okulonda kye bayita election yeviirako kye bayita stability y'ensi. Mpulira ensi zonna ezironze tezirina ntalo kuba bakuba akalulu kakkana n'ogamba wayi bansize mu kalulu. Ate the other disadvantage nti ensi zonna ezizeemu entalo oluusi kava kalulu. Mpulira so kirungi nnyo abantu babeere nga balambulukufu bulungi okunyonyola abantu importance y'akalulu. Akalulu ke kalaga nti abantu be basazeewo ne balonda kye baagala oba akalulu ke kasembye ensi ti abantu bajja ne balonda omuntu ne bagamba ffe twagala Ragadi kubanga yayimba bulungi naye nga tebabuuzizza Ragadi kikyasobola okukola. Mpulira wawulirako omwami George Weah yamala okuwangula ate abantu bennyini abamulonze ne bagamba baagala bamuggyeko baba bamulonda kuba yakiikirira ensi mu by'omupiira. Kituufu. Naye nga kati nze njagala nnyo omuntu agambe nti manyi Ragadi ngenda kukulonda naye mbulire ensonga 15 ezigenda okukyusa embeera y'abantu. Lwaki nkulonda? Yes. So mu Uganda
twava mu kibayita politics netugenda mu politics netuvaayo netudda mu populism Dragati binjawulire ontutte speed anti politics then speed jontutte nnyingi politics poli bwe bukodyo obungi tricks politics abantu bakoze obukodyo obungi okutuuka ku kyebagala zikutegedde poli bye bingi tricks bwe bubaddi akade obadde oli bwakosa n'abafumba bw'oba tunulira nnyo politics wa Uganda mwetegereze ba MP bonna mu Uganda kwata olupapulo olwaleero tandika okuwandiika MP okuva lwe wamulonda biki byakyusa mu bulamu bw'ekyalo kyammwe constituency gy'alimu tandika okugamba nti yakola oluzzi yaleeta eddagala yakola enguudo yayamba abali basibiddwa yayamba abakadde omala tiikinga obasaza olyoka otegeera omugaso gw'obadde n'omuntu abantu abasinga muneno babalonda nze kati saagala kujeega mbeera Makindi naye Makindi amazima ga Katonda muggulu oluguudo olwambuka wano ewange nze ndukola nze ntekamu ebigoma oba tuli ku lusozi naye kakati nabuuza naye bano abakulembeze abalondebwa ene Makindi bo bayitayo ddi Ragadi okulonda mu kifo tekuba kuteesa kuba kuteeka mu nkola njagala nkugambe bw'oba oteeseza abantu wetaaga kubaayo netuukayo okebere ddala abantu bano bali mu mbeera ki bw'oba oba nti obeera Makindi nze sijja kwogera ku kyesibeera mbeera Makindi naye ku lusozi gye tubeera okukirira wansi w'ekizungu amazzi gava waggulu ku lusozi ne galera ekkubo ne galitwala naye kati abatuuze balina okwekwatakwata bogenda mu bitundu ebisinga ebyabakulembeze no bagamba banaye oluguudo lubi nnyo ate biki nga bagamba waaye mu financial year oluguudo terukola ki terulimu kakati kiba kitegeeza oyo tafuddeeyo saagala kuvoola saagala kugirega njagala okugamba abantu nti lwaki abantu bakulonda nze neewuunya nga siri na Lord Mayor abantu abataxi ne bajja ne bagamba Ragadi fe tuli bakotesa fe tuli baaki naye tuyambe tugende tutuuke wano nembuuza naye kakati ali awo mu opposition lwaki tabayamba nosanga abasuubuzi nina bano bakata abasuubuzi arcade owners and arcade business people ne bajja ne bagamba twagala otuyambe naye nga tolina powers noga kale nyinza okuba ne connection esobola batuusa awantu nosanga oli asanga nkwatagana n'ababoda nagamba oba kakati ababoda yagala bakolamu ki sina kyenjagala bakolamu aboda nyamba bayambe nga boyamba abantu ne sina powers ziri ultimate nti zigenda okubayamba eziteeka mu nkola naye nga problem weri nti abantu bano abatembeeyi bagenda babagoba ne babakkiriza nga banaatera okulonda babanatera okulonda ne baba wamu kawaazi bw'otunula katolero mu Kampala abantu bali awo batunda ennyaanya biki ne problem weri baba relaxes kuba babeera balina kye babaagalamu oli nga gyagamba ne mbalwaniridde ndagati kankusalemu ekirimu oyo si ye politics gw'ogambye bwe bukodya abantu bwe bakozesa ate wammwe w'NRM bwe muba mwagala akalulu mu NRM Senkaggale wammwe retired general Museveni ngaleeta akabaddi ako kankubuuza ekibuuzo buli abonaabona mu Kampala olwaleero njagala mutunule munkaliriza buli abonaabona mu Kampala abonaabona lwaki yalonda kati oyagala njagala kiddamu bwe buli abonaabona mu Kampala abonaabona lwaki yalonda kitegeeza buli abonaabona mu Uganda abonaabona lwa Museveni kubanga Museveni ye yakola ki yowo ku ntikko bwe nkitwala ku big level si kyoba otegeeza kantandike na Kampala mpulira lwaki abantu bonaabona e Kampala tulina abantu abeesimbawo nga be batuteeseza ntandika okubawogera mamanya bali bannabyabufuzi public offices olina obbako boogera anti kati si bibiri personal nti oba banaagaana mwami Lukwago ye Lord Mayor ndoza wa DP wa independent wa truth and justice aina kabina mwami Mulyanjama wa DP yewe Makindi mwami Kasozi wa FDC yewe Makindi mwami Sereko independent wa Central mwami wamwe NRM njagala kunnyonnyola
tuve ku byokwewunza twogere amazima. Kakati bw'obeera ne loole nga tata neefa yingini oyinza oteekamu ya benzi. Kakati problemu ebeera mu Uganda eri wa wano. Bwe mukkiriza abantu ne mulonda President Museveni n'abeera president ate ne mulonda MP wa opposition atakwatagana na president byayogedde ababonaabona be bantu. Njagadde tukkiriziganye kino abantu singa basalawo nti fere twagala kino kuba abantu abakulwanira olwaleero ogamba nti omuntu agenda kulwanira abatembeeyi ab'omu butale abaki olina okuba nga MP wo alina enkolagana ennungi n'abakulembeze abalala. Kati problemu ya Uganda tukwata payipu ey'ekyuma ne tugigata n'eya plastic nga twagala amazzi gayitemu. Kati taapu nejja ebeera nga yakabaawo wano w'osumululira. Kati problemu ya politics wa Uganda nti olwaleero ogenda n'otunula ng'oli agamba nze sina kintwala ku State House sisobola kutuukayo era saagala kulaba ku mwami Museveni. Kakati bw'omala okwogera ebigambo ebyo ate nga kwogamba abantu nti bafiiririrayo kitegeeza nti olwedde obakubye omupiira. Point yangu gitegedde bulungi. If you oppose kubanga opposition ya Uganda teringanga opposition y'abazungu. You can oppose yourselves bo bakola ne shadow government. Shadow government nebeera nga yo ye correcting government entuufu kyetekoze bulungi. Ate tebakikolera mu kwekalakaasa oba mu kuyomba oba mu kuvuma. Naye bannange ekiri e Uganda wano bw'obeera nga toli ng'ovudde mu kibiina ekimu n'odda mu kirala ovumibwa. Bw'obeera nga towagidde balala kye bawagira ovumibwa. Naye ng'ate politics ow'abantu abakuze zimbiraba nnyo Westminster London olaba nga oli wa Democrats omulala wa Conservatives ne bali ku cocktail banywa batudde awantu batesanga naye wateseza bubi wateseza bitwaliyambye abantu bano. So ebyobufuzi ebyo bwe bityo ebyokwekuba amakuuli zubire NRM yesinga bizanyo kubanga olaba ne mu kibiina ekyammwe mujjamu bimwe muyita ba rebel nti waliwo ekiteeso ekiva mu wherever yekiva mu nkiiko zammwe ez'okokasinga ate oli n'atuuka ku floor ya parliament oba ku level kw'alina okuteeseza n'akikuba. Tolowooza nti politics oyo w'obutatambulira wamu mwabeera mmwe mumutaddewo. Anti abenaaremu nabo bantu kati kutayinza kubeera mu mitima gy'abantu oba mitwe gy'abantu. So there is always tewali maka gatabeeramu nnyombo naye tegabeeramu kwekuba. Oyinza okuba ng'oyomba ne mukyalawo naye nga temwekubye. Waliwo kye bayita domestic violence ne reality. Bw'obanga toyombangako na mukyalawo manya takwagala. Kakati tekisobola kujjawo difference mu party abantu kukyawagana oba kuyombagana. Naye kakati problem ya Uganda abantu politics bamujja balina omuteeka ne bakifuula hate. Bw'obanga towagira kyempagira oli enemy wange. Yes. Mpulira. Kakati mukulukazi w'eddaani ebizibu byonna by'ozinzeeko mu lwogera luno lusooka bifaanana nga biri bineneko. Awo nno nkomye ku politics badde sinagenda ku populism. Mpulira. Kakati zira ku populism. Bw'ogendanga emukono abantu balina kulonda Nambooze yali popular. Anti olina njagala kugamba. Kakati kazooke kugire. Omanyi abantu baffe abamu bagenda mpola. Politics of populism kyoba osooka otunnyonnyolola okutuwa ebyokulabirako. Kakati ebyokulabirako. Politics of populism ye politics wagamba nti ffe tufanalagadi kuba gwe tumanyi. Ne bw'obanga omaze ogaa tufanalagadi kuba gwe tumanyi sooka weebuuze ng'oggyeko ettaala y'amasannyalaze olika ne lwagadi mbutuufu mumanyiiko ki naye agenda kukola ki point ogitegedde nti abantu balonda omuntu lwakuba nti ayogera nnyo. Jjukira waliwo kye bayita lip service ne practical service. Lip service ba politician abasinga balina yakabi. People know the reality. Abantu bagenda kufuna ssente mu politics than okuyamba abantu. Njagala kubuuza Rwagati. Yes. Politics owa majority gwe tulabye nga baena mu majority ebintu nga tebitambula. Don't you think kiblamingibwa kuba NRM kuba mwe majority mwe musolo wanika emikono ekirungi ne kitambula ne tebitambula. Kanti kubulire bwenti abantu bali ebisatu benkugambyeko bali up country. Owulira wali owuliddeko
abakatale ab'embale nga beekalakaasa. Wali owuliddeko abakatale ab'embale nga beekalakaasa. Ekyo siri kinaako obujulizi embale bose bawulirangako. Njagala nkugambe otegeere kino oba obadde tokimanyi. Bw'oba ng'oyagala okukakasa enguudo ezisinga okuba n'ebinnya ova Kampala mu Main n'otuuka e Nateete. Okuva e Nateete paka Embalala oba ku booda tewali kinnya. Tewali binnya. Kubanga twendi yango kitegedde. Bw'obanga oyagala okukakasa nti waliwo abantu abakyalina ensiri nga zibaluma. Olaba okumpi ne Kiruddwali. MP kyatwalawo. Bamuyita Sewanyana. Ndi vegetarian. Bw'obanga oyagala okulwanira abantu tobalwanira nga akalulu katuuse. Balwanire nga akalulu akakawangula. Mpulira. Kakati kyenjagala okugamba, I do not say nti bakoze birungi byokka oba bibi byokka. I want to correct. Njagala tesagala muntu amaking ebubi tinze nvuma abantu abategeera. Sivuma abantu bategeera. Nze njagala ngamba abantu bamanyi amazima. Oba nnonze batonnoze naye ng'otegedde amazima. Kubanga sometimes politics abantu bamutwalanga a way to play with other people's heads. Nti ogamba nti bwe tuba tulina problems ezisinga ez'ettaka. Eza eviction okugoba abantu mu mataka ziriwo okusinga zisinga mu Buganda Kampala ndi Wakiso zisinga mu Buganda kakati bw'omala ng'onoonya baani abakulemberayo kakati gwe bw'obeera good leader osobola okuteekawo SOPs procedures abantu ze balina okugoberera nga tebannagoba muntu ku ttaka balina okugenda ew'abakulembeze naye by'ennaku zino owekanga oli aleese bulesi poliisi ne bagoba omuntu nga ne mu kkooti tebigenze. Ate obukulembeze tebakyabwesiga olw'ensonga osanga chairman w'Erosiwan nga yasayininga ku ndagaano etunda amataka 4 omulundi gumu. So how do they trust the leadership ogendayo ate ebiseera ebisinga NRM yo mwawamba Erosiwan mwe muyinako majority ate wasinga obubi omuntu atrustinga atya leadership Erosiwan ne Erosi5 ani abasinga okukola decision Ow'Erosiwan asinga Ow'Erosiwan. Kakati bw'abanga yagenda okukola decision ng'akwatagana no Erosi5 ne MP tewayinza kubeerawo obuzibu. Naye kakati gwe tunula ku batooki mu kyalo ky'olimu oba oli w'e Kawempe oba oli w'e Lubaga oba oli w'e gundi bwayise Centro kitunuulire bw'oti Erosiwan wo ne Erosi2 3 4 5 balina connection kyebagatta. Tukirabye wano mu kugaba emmere Erosi agamba bebawa okiwulira Erosi yabadde atambula n'abalina emmere kuba Erosi abamanyi buli ali mu nnyumba naye kyogamba nti abantu bonna bafuna emmere sikiwa twogere amazima tuleme kubeera bino ebintu nga tubijjajjasa bujjajjasa n'okwogera amazima abantu abasinga tebafuna kati Erosi wo yabeera agamba nti emweyenju musulamu abantu 10 kati Erosi waliwo ekikomera kyatukako n'agamba abo bagagga tetubawa kakati Erosi wo yavaako yowa problem. Kakati gwe bw'olonda obubi problem togiraba mu short run ejja mu long run nti nze nkubuuzizza kyenkubuuza tompita omubi tunuulira ba MP bo bonna be walonda MP yaddamu okulabako ddyo okubuuzaako ekikuluma oba tuvaawo anti MP ze mbeera Makindye nze sinawulira lukiiko MP ng'atuuzizza abatuuze okubabuuza what can we do okubabuuza ebirowoozo byalina otwala mu paalamenti tajjanga n'ebyo bateesa mu paalamenti kati tuvaawo MP wo ayogedde emirundi emeka ku TV n'agamba ekiteeso kikino kinjagala okutwalira ab'e Makindye ze mbeera Makindye MP wo omusomi eddi ku ggulire ng'agamba nti yatabolinze ekintu kino kyekigenda obbayamba bane tuve mu kuzannyira mu mbeera y'abantu kw'embeera y'abantu okubeerawo kw'abantu mu nsi ezikulaakulanye kubeddewo olw'okuba nti batereza leadership baakula mu leadership era skills abantu ze balina mu nsi ezo ezikuze bo tubazannyirako bo bagamba nti no if you can't do what we want omukulembeze abeera mukozi w'abantu so sitabeera bosi w'abantu ate kyekiri e Uganda. Okyali ne mukulu Dani Kazibwe yenze Capital Production eno eriyo Acreage Media saako Uganda The Truth mwana mulenzi Rigani Ntale yali eno mu byuma saako ne Becky Lynch presenter wa Acreage Media. Genda ku online TM Online Television genda mu YouTube yotayikimamu ekigambo TM Online Television tuwe comments ku Dani byayogedde
kati njagala nnyo abasajja bakulu mu ababeera e Bungereza, ababeera mu America, ababeera mu South Africa ne mu Israel, mwandaga nnyo nti mu bintu mubiteeseza ku ddaala lya kisajja kikulu. Bannaffe abali e Rwanda n'abali mu Northern Africa mwebale nnyo kuba mutulaga nti bwe nyinyuka ate mbabuli ekiri e Uganda. Kaki akali e Uganda, Daniel Kazibwe agenda kwesimbawo ku bwa meeya. Lord Mayor wa Kampala. Naye engeri gy'annyonnyolamu ebintu bino ye bw'abyagala bya mazima nnyo, biwulikika kati musinzire ku ebyo mumuteekeko comment. Ragadi, ebintu by'oyogera ebyo tebyakuweesa kalulu omulundi guli. Wajja ne weesimbawo mu kalulu, ne ba NRM yo ne bagifulumya Kampala, ng'ate gwe ogifulumizza kuba gwe wagikiikirira. Ki ekyaliwo? Ki ekyakulemesa akalulu? Factors nyingi. Kiringa nga bw'obuuza Katonda lwaki ofudde. Omuntu watuuse okufa nteekateeka za Katonda. Teri bukulu butava eri Katonda. Sometimes, so many years ago, Mwai Museveni yagezaako okufuuka president wa Uganda. Ebibanga bigaanye. Yakubako n'ekipande nakira bakyaliko UPM. Naye njagala okugamba abantu abategeera olulimi Oluganda abaluulira obulungi. Amawolu amadiŋŋane gavaamu ki? Omukkuto. Sometimes abantu bano batuuka okulonda ne bagamba ne tujja kulonda wale tukutegeera. Abantu abasinga ne bakubuuza naye kiki oyinza otukolera? Era nze bamala okumpangula akalulu nakeera ku makya ne ngamba, I think I have seen the reason lwaki bankubya akalulu. Abantu bankuba akalulu kubanga bagambanga nawe muyimbi, abayimbi tebalina magezi. Abayimbi abo bajja kulowooza bya ndongo. So nentandika okugamba no, kalumu mba ntudde ne president nambuuza naye wali oyagala okufuuka Lord Mayor, kiki wali ojja okukolera abantu? Ne muganda n'ensonga ttaano. N'ensonga ttaano bw'oba ng'ozitereezezza, Kampala efuuka ng'eggulu. Ne nga bw'oba otereezezza abantu abali mu mbeera embi. Politics wa mwoyo wako. Waliwo yatugamba wano mu Kampala bw'awangula mufuula New York. Andi kiriwo ekiti. G'osusse nawo omuyise omufudde eggulu. Eggulu libeera bwe liti. Omuntu olaba abantu abakola mu butale. Tebalina bizibu na muntu. N'ebizibu bijja lw'abantu embeera gye babayisaamu. Nti bw'ogamba nti abantu bagenda kubeera nga bavuga taxi zaabwe because it is an informal sector. Yeegulire taxi ye. Kituufu. N'obawa system we bagenda okukolera bati balina kye bakwagaza. Bavuga taxi zaabwe. Bw'obanga wadde abantu bannannyini akeedi eddembe bakola ebyo balina okukola. Tebalina problem nayo mu politics. Era abantu abasuubuza abasinga tebagala kuyingira na mu politics. Bagala kukola ebintu byabwe. Naye problem eriwo nti abantu bajja ne bateeka embeera ate embeera n'esumbuwa omuntu yekoledde. Just imagine okwekalakasa okwabeeranga bakiseka nga kuva kuba politician naye nga waliwo omuntu eyaluuzinga capital we lwakwekalakasa. Abantu babeera badduka n'alinya mu mmere supu n'ayiika omukazi bambi yeewola miliyoni ze 3 okubeera nga atunda emmere. Olwo capital batandise omubomola. Kakati njagala otunulira abantu emitwalo 6 n'ekitundu giyingira mu owino. If you effect Owino, you are affecting the economy of Uganda. Emitwalo 6 n'ekitundu balina abaana baabwe, balina abakyala baabwe, balina be balabirira. Bw'oba bawadde we bakolera awalungi nga togenda bateekako mbeera, abantu abo bakola ne bakola n'emirembe ne Uganda n'etereera. Problem eri mu Uganda olwaleero politician yanoonya kintu kyayinza okukola okuyitawo yadde nga balese emabega banyigirizibwa. Nze kyenjagala mugambe nti amazima mabi, twogera amazima. Bw'oba oterezezza abantu abavuga taxi, oba oterezza transport sector ya Uganda, kiba kitegeeza nti omuntu atambula obulungi mu budde nga tewali kwekalakasa, tewali muwamba, kitegeeza nti economy ejja kuba eteredde kubanga time is money. Bwemala nsobola okuva e Masaka nga tewali agenda kayinira ku stage we bagenda kunteeka, kitegeeza nja kutuuka nkola ebyange bulungi. Kakati ojja n'olaba nga abantu oli yesoose stage, abalala bagamba eno stage terina kubaawo, naye nga baba batambula tebibakwatako. Bagala kutambula bakola emirimu gyabwe. That is one sector. Oba tunuulidde aba bodaboda, obungi bwa bodaboda abantu tebalina bumanya. Bodaboda gwe mulimu abantu gwe basookeddeko e Kampala nga oli bw'afuna akasente ke n'agula boda atandika okukola nga tewali amubuuzizza interview kumugamba ate ani maama wo ani taata wo wavaawa yoli kasitoma yagala ntwala nga mutwala ng'afuna sente ze zikoze ki ezisoose. That is why nga bodaboda zaafuuka nnyingi olw'ensonga
teri atayagala kutambula kutuuka gy'ayagala. Then bw'oba otereezezaabo kiba kitegeeza economic value y'ebintu ebikolebwa mu Kampala. Otereeza transport nodda ku mbeera y'abantu. Omuntu wafunayo emitwalo gye 2 awo boodiringa na income per capita ey'ensi tiwamanya nti emitwalo gyange 2 bwe ngifuna nze nengulaka ekikomando kyange sirina gwe mmanja. Naye kakati bw'otunulira embeera abantu gye babateekamu, ono ne bamugoba ku mulimu, owa taxi ne bamugoba, ab'obutale ne babagobayo, Kampala gy'oba osumbuye. Then bwe tuba tumalirizaawo ebyobufuzi abantu baleme biteeka mu bizinesi nti olaba nti abakeedi omuntu yagenda neyewola ssente, wamala okwewola ssente n'azimba ekizimbe naye ate waliwo ayagala omumusalirawo politician charging bweziti, which is a problem. So ensi ezikuze bw'ogamba nti informal sector abantu abeekolera bizinesi zaabwe nabo balina engeri gye bakolamu era bakola ensi emanya nti tugenda kukola partnership ne private people okukola business eyo. So nze kintu kye nandibadde ngamba nga Kampala nagamba nti transport government ekkirize bagikolemu a private and public government partnership nti abantu bano bokolaganye nabo bulungi abagula taxi zaabwe emitwalo 3 n'obagamba bane tukole bamwe namwe mwazigula million 5-10 taxi zammwe oba obaboostinze okukola ekisooka oba oyambye economy okuba nti abantu bwe batambula that money eza taxi emitwalo 2 zezigula amafuta atagasasula omusolo. Kakati abantu bano bagenda ne banyigirizaako ensonda emu ne batamanya nti ogenda n'onyigiriza owino etunda ngoye. Engoye zeegula zeetunda abantu bazigula omusolo gwe gusasula Uganda Revenue okusasula MP ne baminisita n'okukola enguudo. At the end of the day bano abantu kiringa nga bwogamba kanyiga obulago bwange bwonyiga obulago notokimanya nti omukka oguyamba amawoko okussa ogukwatidde wakati akwatiddemu. So our problem in this country is abantu bali so selfish n'amazima tebagagala kyekisooka. Abantu bali so selfish nti bali so greedy nti omuntu omugagga omusanga alina biliyoni ate akyayagala biliyoni 10 naye nga ate waliwo abalina 0. So bw'osharinga n'ogamba nti buli omwana n'akatono kafunye ensi ezikulaakulanye abakulembeze si be bagagga ennyo, abantu abeekolera egyabwe bagagga. Naye mu Uganda omukulembeze alina okuba omugagga, which is a problem. Ntibotunula ssente ze basasula parliament zeyisa notunula ssente ze bawa abantu zikaabya amaziga, naye bw'obyogerako ofuuka mubi kubanga abantu tebagala kumanya mazima matuufu galiwe gati. Ensi ezikuze nga America nga London, UK, nga Germany zikuze olw'okuba nti abantu baabwe bagamba nti no abantu tugezeko okugabanya ebyobugagga mu bantu bonna. Okugabanya ebyobugagga si kuwa bantu ssente, kubawa atmosphere bakolera obulungi. Joli bw'abanga agamba nti yasuubula nnyaanya amanyi bw'alina osuubula ennyaanya ze, amanyi abazigula, amanyi bw'azisuubula, amanyi abazitunda. Mpulira kankutwaleko mu bintu bino bijja kuba byakantindiggwa. Ragadi ki ky'olowooza ku buli bw'enguzi mu ggwanga lyo? Obuli bw'enguzi ekirwadde ekyajja nga kiringa kansa. Ekirwadde ekyo bwe kyajja abantu abasinga bagenda mu mirimu nga si gye balina okukola. Nosanga oli nga tugamba akolera URA naye nga byayagala bisingako omulimu gwakola. Kakati ekyo ne kireeta problem. Abalala lwaki bali enguzi? Tunulira omupoliisi afuna emitwalo 4 alina abaana 6 asola mu uniport kati lwaki tabbe? Mpulira kakati the problem yange tegenda na president tegenda kuba MP bwanga batandika okwogera ebiteeso bye balina okukola. Omupoliisi buli lwasula obubi alina okuyiya bw'anaasula obulungi kituufu era alina okubba. Edda bagamba nti aba LDO tebabasasula. Kakati gwayagala nkwate emmundu nkuume ekisibba mpulira pointi ogitegedde nkuwulira. Kakati bw'otunuulira amasomero education system oteekawo private school ne government school bali balabanga ababbiddwa ate nono nalabikanga akola. Pointi yange ogitegedde. Owa private alabikanga ayoola. Then bali abasomesa bagamba mwana oba kamala okugenda okucapa
omusomesa ono bw'omuwa ssente entono asooka n'avuga boda ku makya nayingirawo ku mukaaga nga lesoni zayisidde abaana bamulinze olw'ensonga nti agenda okubalamu emitwalo 4 abo ojjako NSSF ojjako biki abatalina. So problems that facing mu bulamu zizo zirese corruption sinti abantu bagala okubeera corrupt. The first thing that makes a person corrupt is what you are paid. Ne kade kyewunyisa ate bosanga yabasasula milioni anate nga bali corrupt abetaaga kuteka kalabu. Kubanga problem weri nti ono omupoliisi gwowa emitwalo 4 ng'alina abaana 6 mu butuufu agenda okufuna omusaala gwe nga ssente baazirya dda. Kakati problem nogamba nti abamwagala otereza ensi corruption aveewo. Nawulidde mu Nigeria abadde akulira anti-corruption yennyini bamukutte corruption. Wiiki ewedde naye nga problem weri nti you already are corrupt in mind. Kakati gwe nibuga nti onoofuuka omuntu omulungi nga okolagana n'ababi era ofuuka corrupt. Kati njagala okubuuza ekirala. Oyinamu olutalo lwonna ne Lord Mayor aliko? Nze siyomba na muntu yenna. Nga nyomba ki? Nga ngena muyambesa kuki? Nga takwagalirako ddala. Kakati olwo lutalo lwe, nti si lutalo lwange. Bw'oyogera naye agamba oyo kazannyiriza ajja kusobola bwa Mayor. Era simunenyangako. Kubanga nze bwe najja nzeka. Mpulira. Bwe bali banzaala bw'omu situli balongo. Dani Kazibwe. Banzaala bw'omu nva mu kyalo kirala nasoma birala yasoma birala. Actually mu kwogera amazima amatuufu sifunanko olunaku ne njogera naye ekigambo ate sisobola muvuma. Lwaki temusisinkana ne mwogeramu? N'alekera okulaga nti waliwo olukonko wakati wo naye. Anti teruliwo kubanga goyinza okutya by'otomanyi. Abantu batebi bategeera. Kati nze simumanyi. Nze mumanyi ku TV. Soogera nko naye how are you? Naye ye Mayor w'ekibuga mw'obeera. Very good. Kakati nga tanaye yagenda kunzima nze nga nze. Kakati nze am a businessman. Ye lawyer. Mpulira. I'm a singer. Ye lawyer. Mpulira. Is a road mayor, I'm an aspiring road mayor. That's the difference with us. Nze sisobola kuvuma muntu gwe simanyi. But I can correct if I'm when nabangalo ekikyama ekitagenda right ngamba naye kino si kirungi singa abantu bakola we bati singa abantu bayambi bawe bati najja okwogera ku ssente zikyalingibwa abatembeyi nga babakutte nagamba mu butuufu ojjako omuntu alina capital wa mitwalo 5 bayagala mutwala mu kkooti asitule emitwalo 5 ebiwago bya bbuga meka byonna okutunda okweza emitwalo 5 tuteeke bute system betukwata tugenda bafunira engeri gye babayigirizaamu okukola business fune n'akatale k'abatembeyi we babeera oba tunakola kamubuulo babeeremu so si kugamba nti abantu ojja basiba mu makomera abantu balina capital mitwalo 5 gy'atadde ku ngalo ze yamuwanika akabangali. Yes akati akabangali ako waliwo akafunamu di ogenda okukakkana nga n'amenvu ago gye bagatutte waliwo agalidde. Mpulira. Kakati problem weri si problem teri ku mutembeyi gwobuuzanga lwaki omuntu aba agamba nti mbonyebonye nnyo mu n'ensi eno omuntu abonabona nnyo n'ensi eno because of si reason ze zakuwadde mbeera gy'alimu omuntu ekimufuula omutembeyi teri musajja mugaga na biliyoni ayinza kufuuka mutembeyi. Kituufu. Kakati embeera ye kutwala n'ogamba nti kange neesobole akaleesu nkatunde nfuneko ezigulira abaana emmere. Kakati okuyamba abantu abo twandibadde tuyiiya nti usaafi weeri buli mutembeyi ajje yeewandiise. Kati tutandike nti bannaayi tubawadde omwaka gumu bwe tunaddamu okulaba nga tali wano tatunenya nga tumukutte. Tagadi njagala kubuuza. Yes sir. NRM tewangula kalulu biseera ebisinga mu Kampala gw'obugumu obw'okuwangula obujjawa. Kati njagala okugamba ekintu kimu nakubuuziza olunaku lw'ofa tolumanyi. Kituufu. N'olunaku abantu abasinga bamanyi birthday sidde. Kituufu. Kakati nze mmanyi njagala okugezaako okuwangula kankubuulire teri kitasoboka mu nsi. N'abantu bano bannayuganda abalonda tebalonda nti balonda kibiina. Abantu balonda quality z'omuntu. Naye abantu bano batandise okulaba nti abantu be balonda nga bababuulira biri bababuuliranga biri ne bakola bino. Abantu batandise okubuuka mu lulimi olw'Ekampala nti abantu babuuka ne bagamba naye wait a minute lwaki omuntu ono atuvuga kwati pulira kubanga abantu balimbye nnyo abantu tuleme gamba nti tuleme kugamba nti
oba NRM oba FDC oba DP. The problem is with individuals, not parties. Sichenjagadde otegeere kati Museveni wabeera president wa Uganda nabeera ne ba MP abangi bonna bababbira akalulu simanyi sinaako obujulizi kyenjagadde okugamba let us say ng'ovudde ku byebibiina oba oli wa people power oba oli wa Jema oba oli wa FDC what you can do for the people is what matters, not where you come from. Yes. Abantu abasinga bali mu Kampala no bagagga nga bava Masakeri abalala bava Mbale ne jenva si wa matalinga kyenkola kikimatalinga. Yes. Mpulira Ragadi future ya NRM ogirabawa kiringa nga bw'oyagala okumbuuza future y'eddiini y'obukatoliki oba future y'eddiini y'obuyisiraamu. You cannot read the future. Nakugambye tosobola kumanya lunaku lwojja kufa. Just buloozuuka ku makya olina okusaba Katonda n'omwebaza nti olunaku luli lwayiseewo. Nkitegedde ekyo. Kaakati bw'obanga NRM ebaddewo emyaka 3 ekyasobola okutambula kyenkugamba bw'obanga okkiriza nti kyekibiina ekifuga ensi olunaku lwakyo nalwo lulituuka oba ne kivaawo. Mpulira naye bwe kiba nga kyekiriwo mpulira wali okula wali tomanyi nti oli wanvuwa kituufu wali okula bukuzi nali mumpi ddala nalaga gono ali wanvuwa ono point yange ogitegedde. Sometimes in life because it is a factor there are changes in life. NRM tejja gamba nti jja kubeerawo 1000 years but it has a strategy. It is a revolution that is moving nti waliwo abaasooka ne bafa n'okufa ne waliwo abaddawo ate tuleme kutwala NRM nga the problem. If you have a problem it is not the party it is an individual that has a problem. Bw'obanga individual yana problem njagala nkugamba it is one apple that destroys the box. Yes. Kakati abantu abamu bona ffenna endowooza yaffe tefaanana enkola yaffe tefaanana ne gye tuva ne upbringing buli omu alina family mwakulidde waliwo yakula ne maama we waliwo yakula ne maama we ne taata we waliwo yakula ne taata we waliwo yakula yekka yakulire wa jjajjaawe okitegedde kye ŋŋamba bonna enkula teba y'emu. So I would not blame anything. I would not blame a party. I would not blame people. Nze njagala mbagambe tugenda mu byabufuzi ebyebibiina it is not where you si enkola yo olina okukola ekintu kyola nti kigenda okuyamba abantu.